بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعد الله، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما تدعى الله yatuwangaziza na tusa ku ssaawa eno nga tukyalimu ababalamu, tumusaba ekitiibwa Allah abeere nga akkiriza, abeere nga emirimu gyaffe emirungi gyonna gye tukola agituwamu obulungi, atuwa olunaku olulungi, atuwa ebyengera byamu, okulungama kwamu, atuwe emikisa gyamu, atuwe buli kirungi ya Rabbi, kuba yasinga okumanya bitusinga okwagala. Tumusaba Allah asse ebyengera n'emirembe eri omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, oyo nno gwe yatuma n'eddiini eno ey'amazima n'amuluŋŋamizaako abantu, era tumusaba Allah abeere nga amuwa ebirungi ntoko ku buli muddu yenna. Allahumma amin. Hadithuna al-yawm حديث أبي هريرة أخرجه الإمامين أو الشيخين البخاري ومسلم. حديث يا أبي هريرة أتغامبا ممتني قايو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن طريق الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. حديث أغامبا اجبق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقام بك واشتبع الله ابن غني من ببيركو كل سلام من الناس عليه صدقة. يقام كل سلام معناه بلي كيونغو، yani kullu sulama kitegeeza almafasil, yani buli kayunga akakole ku mubiri. Abamanya bagamba nti kullu sulama, buli gumba, kitegeeza nti buli waawukanira liba gumba, naye bw'ogamba buli gumba kitegeeza nti gaba gajja kukendeerako. Naye buli kiyungo terekese bulungi, olw'ensonga buli gumba we liri liina we lyawulira.
ku linnaalyo. Gaawukana mu mbeera yaago oba mu nkula yaago ne mu maanyi gaago era na mu buli nsonga yonna. Ebyo nno bibeerawo oba weebiri olw'obujjuvu bw'okusala okw'ekitiibwa Allah. Ojja kwesanga nti eggumba ery'omukono teriringa eggumba ery'okugulu. Ojja kwesanga ng'ennwe zaawukanira ddala n'ebigere bino oba obugere obw'owansi. So buli kintu kiyungo kyonna Allah kiyabeera ng'ayawula kiriko ebikyawula ebyeyawulidde. Bwe kityo nno bwe kiri nti buli kiyungo kyonna sadaka kyakusaddaaka oba yani kyeyambisa okuba ng'omuntu akifunamu yani akyeyambisa okusaddaaka. Tegereka bulungi. Imam Muslim bwe yali avunula hadisi eno yagamba anna sulama 360 mifsalan, yagamba nti ebiyungo 360. Ekyo nno kyajja mu hadisi y'omubaka sallama, hadisi eyogera ku by'obusawo nnyingi nnyo naye mu ku zo ng'ekwataganya ddala ne hadisi eno. Ebyo nno bitukakasa nti omubaka sallallahu alaihi wasallam teyatuula wansi n'abeera ng'abala ebiyungo bya muntu, bal kaana ebyo byonna byalinga risaala, bubaka min Allahi subhanahu wa ta'ala. Agamba nti kullu sulama min annasi alaihi sadaqa, buli kiyungo kyonna ky'olina ku mubiri okifunako empeera kulla yawmin, buli lunaku tatlu'u fihi shams, enjuba lweyolekera okubeera nga evaayo. Ebitiibwa, buli lunaku enjuba lwevaayo ebiyungo ebyo bikolera empeera. Buli lunaku enjuba lwevaayo ebiyungo ebyo bikolera empeera. So buli lwolukya n'olaba ng'enjuba evuddeyo, tunuulira ebiyungo byo ng'olinako empeera munnange ennyingi ennyo. Ezo ng'ebiyungo 360. Bw'oba otunuulidde wiiki erimu ennaku 7, ennaku 7 emirundi 360, ojja kwesanga nga ojja kufuna mu buli wiiki empeera 2520. Ekyo nno njagala okitegeere kiri min ni'matillah, mu byengerero ekitiibwa Allah, nti saddaaka eno ya buli mwaka, ya buli kaseera, ya buli eri ekyo kyonna ekikusemberedde. Ekyo nno si kizibu gye tuli, wabula kyangu, kubanga ebiyungo byaffe tuli nabyo wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo nno bwe yayanguyiza omwana Adamu okubeera nga amuyingiza ejjana ye, wallahi naye ng'agimuyingiza mu mbeera esinga okubeera nga nyangu. Imam An-Nawawi rahimahullah bwe yali ayogera ku nsonga eyo yagamba nti buli kiyungo oba ebiyungo ebyo omwana Adamu abiinako empeera ku buli mulimo oba ku buli bw'osituka n'ogamba nti ngenze kukola mulimo mulungi. Wallahu ta'ala a'lam wa a'la. Eyo nno kaida. Ekyo nno kitegeeza nti buli muntu yenna abukeesa nga mulamu kikukakatako okubeera nga weewaza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaki
n'omwebaza enjala z'olina, n'omwebaza ebigere by'olina, n'omwebaza amaaso g'olina, n'omwebaza entumbwe z'olina, n'omwebaza buli kimu. Lwaki? Olw'ensonga alayhi ni'matu min Allahi azza wa jalla falyashkuruha. Ebyo nno byengera okuva eri Allah, beera ng'obyebaza. Terekese bulungi abadde okiwa Allah bwe bityo nno yembeera ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala agituusa ku muddu we ye nga bw'aba awulira nga ayagadde. Waliwo ensonga gye tusobola okubeera nti tutunuzaako amaaso katono nnyo. Yagamba ow'ekitiibwa sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti nno buli lunaku yani tatlu'u fihi shams, oluviibwayo enjuba, awo nno waliwo embeera etusobola okwogerako mu bufunze abange. Enjuba eno ye yeetooloola ensi, era amakya bwe gaba gazze gakakasa nti nno yani emisana bwe gajja gakakasaawo okuvaawo kw'ekiro ne kukyukakyuka. Owekitiibwa Allah byagamba tatlu'u fihi shams. Ekibuuzo kyenjagala ndeke mu ddiiro buli muntu yenna abeere ng'akinoonyerezaako kye kino wammanga abange. Enjuba ye yeetooloola ensi, oba ensi yeetambula enjuba n'ebeera nga naye etambula. Ebintu ebyo bibiri nkakasa nti bijja kutegeerekeka eri oyo asobola okutuula n'abeera nga asumbuwa ku bwongo n'akola ku risaaki entonotono. Kyava agamba sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti taadilu bayina ithnaini sadaqa, okubeera ng'omwana Adamu yani yaadilu yenkanyankanya wakati w'abantu au yaslih bayina al-ithnain au ithnatayn, okubeera ng'omwana Adamu ayamba n'abeera ng'alongoosa wakati w'abantu ababiri, n'abeera nga singa abafunyeemu obutakkaanya oba ng'omwazze n'abeera ng'aleese ensonga ze n'agamba nti munnange embeera yange eri bw'eki, munnange embeera yange eri bw'eki ne gundi ankoze bw'ati. Omuntu oyo singa obeera wenkanyankanyizza wakati w'abantu abo ababiri, munnange ofunamu empeera. Kabe kasinge ng'omuntu tomwagala, kabe kasinge ng'omuntu tomwagala ekisembayo nga yakutama, kabe kasinge ng'omuntu mukafiiri, ng'omuntu mushiriku, ng'omuntu mubtadi'u, ng'omuntu fasiqun, omuntu nga munafiqu, ng'omuntu mu buli sifa yonna esembayo okubeera embi, najja nga munnange waliwo embeera wakati waabwe anizaa, wakati waabwe ya bulungi nga bayina almuslim wa hadha an-nas, omusajja oyo omukafiiri omuki munnange gwe omusiraamu, okubeera nga ta'dilu bayina ithnaini sadaqa, nga wenkanyankanya wakati waabwe bombi. Kabe kasinga omusiraamu ayinza okujja neyagamba nti ebintu ono mukafiiri nze bino kambitwale kankole bwe nti kamuggyeko bino. Ebyo byonna munnange tugamba nti gwe eyenkanyankanya oba alamula wakati w'abantu abo oteekeddwa okubeera nga wenkanyankanya. Omuntu ne wabanga yakulyaza amaanyi z'eggulo oba omubanja akasenteko, naye ne wajjibwa embeera ng'ayina gwazze okuwaabira, munnange kikukakatako okubeera nga tahkuma bil adili. Kyobalaba nga wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti nno bwe yali atuma nabbi we ayitibwa Daawuda, yamugamba ya Daawuda, obange gwe Daawuda, tukutumye mu bantu antahkuma bayina an-nas bil adili, tukutumye obeere ng'olamula wakati w'abantu mu bwenkanya. Buli muntu yenna aba akujjidde, beera nga wenkanyankanya gyali, olira bulungi. So aya eyo eri mu suratu Saadi, bw'oba ogyagadde ojja kugisangamu. Ab'ebitiibwa tugende mu maaso okubeera nga twenkanyankanya wakati w'abantu ababiri sadaqa. Singa ekintu kikulemerera, beera ng'olafa ensonga eri kadi, abeere nga agikola ki, agikwasaganya, ebyo bibeere nga biva mu mikono gyo. Ab'ebitiibwa bwe kityo nno tetwerabira nti obusungu obungi
oluusi n'embeera ennyingi etukalubiriza n'ogamba nze sisobola kukkiriza bino ye ntya la munnange togezaako n'obeera nga ofuuka ensonga y'okubeera nga musiraamu munno oba muganda wo alumizibwa olulwo gwe omuddu. Ab'ebitiibwa agenda mu maaso w'ekitiibwa sallallahu alayhi wasallam n'atugamba nti watu'iinu rajula fi dabbatihi, n'okubeera ng'oyamba omusajja yenna oba omuntu yenna n'obeera nga mithalan asobola okuba musajja wattu sheikhan kabir, musajja mukulu nga tasobola kubeera ng'alinnya emmotoka, tasobola kubeera ng'alinnya kapikipiki, tasobola kubeera ng'alinnya akagaali, oba mugenda ku mikolo bano abalinya tipa n'esigadde loole tata biki, munnange n'obeera ng'omusajja oyo omuyambyeko n'abeera ng'alinnya ensolo eyo, olya bulungi n'ogimutuuzaako. Embeera eno oba nazzi kuno omuntu bw'asanga omusajja mukulu, ab'ebitiibwa tunuli hadithi zino zituzaayo mu mpisa zaffe ez'abajjajjaffe ab'edda betugamba nti empisa ezo zawafaka n'embeera z'obusiraamu, ng'omwana omuto toyita ku muntu mukulu, webasanga batambula mugamuzeyi kankwatireko akagaali, kankwetikkireko, kankole bwe nti. Ebintu ebyo bijja mu hadithi nnyingi, ojja kubisanga obusiraamu bwabiwaddahira ddala, kitegeeza nti enkola eyo twagisangulawo. Bwe twagijja obusiraamu bwe bwajja n'embeera ne tubeera nti ffe ate oba kye kyatutuukako, tusaba Allah abeere ng'atutaasa. Wallahi twakula amalala, ne tukula emputtu, ne tukula buli kimu okwerabawo, ne tukula okuba nti ffe baabitiibwa, kwegamba nga bw'osanga omuntu yenna mukulu oyitako muyite, wala tusallimu alayhi, yadde n'essalaamu togimusaye. Ahadithi nnyingi ezitussa ku mbeera. Kyava agamba nti obeera nga watu'iina rajula fi dabbatihi, n'okwata omusajja mukulu, omuntu yenna oba mulema oba alina obuzibu ki bwonna bwonna, awo nno bw'oyimirirako awo, subhanallah, saba Allah atutaase. Hadithi eno wallahi etulaga ebintu bingi. Tunuulira abantu olwaleero omusiraamu n'atuuka n'abeera nga afuna obuzibu, for instance emmoloka egudde, awwal shay'in kye tusookerako ddala omuntu okukola kwe kukwata mu nsawo z'abantu, kye tusookerako ddala kwe kubeera nga tuggyawo ebyobugagga by'abantu, n'oleka omuntu awo n'ogenda n'okweka ebyobugagga, oluusi n'obutadda. Owekitiibwa Allah ekyo si kyatwagaza. Omubaka sallallahu alayhi wasallama wetugamba nti watu'iina rajula, tukomaawo oyambe omuntu yenna omuyambe mu buzibu bw'alimu. Abantu bangi bazze bafa, abantu bangi bazze bagwa ku bubenje, n'atuuka ebintu bye ne bimubulako, naye nga we biyise musiraamu yabitutte. Ayyuha almu'minuuna al-ikhwa, baganda bange ab'ebitiibwa abasiraamu, ezo si mpisa zaffe ng'abasiraamu, wabula empisa zaffe za kuyamba na kulaga mpisa nnungi. Ekintu ekyo ky'osobola okukola kikyuse. Olunaku olw'ekiro nabaddeko mu ddwaliro, nagenze neetunuulira abasajja bano Allah abasaase balina akagambo ke bawandiise, yadde awandika n'agamba nti bw'obeera ng'oyagadde okuyimirira n'oyeyambisa amaanyi g'olina okulyaza amaanyi bantu banno, teweerabiranga obuyinza bwa Allah gy'oli, nti asobola okubeera ng'atuusatuusa embeera yonna gy'oli, agikyusakyusa n'efuuka gwe gy'obadde olaba emyansamyansa n'efuuka akazigizigi. Subhanallah, embeera yagamba nti watu'iina rajula, kireme kubba bubbi bantu, kireme kweyisa mu mbeera zitali za buvunaanyizibwa. Agenda mu maaso n'agamba nti aw tarfa'u lahu alayha mata'ahu, n'oba n'obeera ng'omuyamba n'omuteerako ebintu bye, oba n'obeera ng'omuyamba n'omwetikkirako ebintu bye, olya bulungi byabadde agenda okutambula nabyo. Oluusi musajja wato omusanze ku kasozi nga tasobola kukalinnya, muyamba omusitulireko. Ne bw'osanga omuntu ekikwetaagisa muntu kumala kubeera mulwadde, kumala kubeera atya, wabula omuntu yenna muyambe bw'olaba ng'ali mu mbeera ey'obwetaavu. Awo nno
empeera z'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tujja kubanga tuzifuna mu bujjuvu bwazo ebintu bingi bye tuze tulaba ab'ebitiibwa ekyafaayo kimu kimanyi bulungi eky'omusajja yatuuka okufa n'agamba lawkaana ba'id lawkaana jadid lawkaana kamira ebintu ebyo byonna bireeta obiteeke mu hadisi eno singa waali wala nembeera nga namuwerekera bambi nnyo naga nange singa namuwa omugaati mulamba bannange singa namuwa olugoye lupya ebintu ebyo bikomye mu hadisi ezo oba hadisi eno gye tusomye olwaliro ojja kwewuunya nti nno obusiraamu bwayagala nnyo omuntu okubeera nga ayamba munne obusiraamu bwamwagaza nnyo okubeera nga ayamba munne ate Allah n'atwanguyiriza okubeera nti buli kimu kye tukola kiriko ebirungi ab'ebitiibwa omuntu okuyamba omuntu mpeera oba okikoze mu mbeera Nabi sallallahu alayhi wa sallam gy'atugambye oba okikoze mu mbeera efaananaganako endala mulimu ebyokulabirako bingi naye tetujja kubigendamu byonna ekyebuuzibwa kitukakatako omuntu okuyamba omuntu kiri waajibu oba nedda singa omuntu abeera ng'olaba ggwawo ng'olaba mu butuufu talina buyambi bwonna okuggyako ggwe abamanyi bagamba wajaba alayika kikukakatako okubeera ng'omuntu oyo okubeera ng'omusitulira ebintu bye wujuban lwaki liinqadhihi min alhalaka osobole okubeera ng'omujja mu mbeera eyo ey'okuzikirira kw'abalimu asobola okuba tasobodde kutambula oba ki kyonna kyonna oba bbiddwa oba alina buzibu ki bwonna kyava agamba mbaka sallallahu alayhi wasallam la daral wala diral la daral wala diral ab'ebitiibwa nkubiriza omwoyo gwange n'ejjammwe tumanye nti okusaala kwokka n'okusiiba si bye bigenda okutuyingiza ejjana si gye emirimu gyokka Allah gyagenda okufuula ensonga y'okuyingira kwaffe ejjana la ejjana y'owekitiibwa sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti kullukum satadkhuluna aljanna mwenna mugenda awekitiibwa sallallahu alayhi wa sallam yagamba hadisi y'owekitiibwa Allah mwenna mugenda kuyingira ejjana illa man aba okujjako anaabaganye bw'atyo owekitiibwa Allah bw'atwagala tuyingira ejjana n'atubeera ng'atulongosiza emirimu gyonna tubeere nga tuyingira ejjana y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba nti walkalimatu tayiba sadaqa ay ekigambo kyonna sawaan tayibatan fi haqqi llahi kabe kasinge ng'okyogedde mu kubeera nga kirimu ebyo ebivunaanibwa byo eri Allah by'oteekeddwa okutuukiriza ng'okugamba subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar sadaqa aw haqqu nnaasi oba mwebyo ebivunaanwa by'omuntu oba by'abantu ka husnul khulqi sadaqa ng'okweyisa obulungi mu bantu empisa ennungi togeya ogwogamba abantu gende tusaale tukole bwe tuti bannange kino munnange ezo zonna mpeera munnange ezo zonna mpeera ebyo kifunamu obulungi ab'ebitiibwa bw'osisinkana omuntu ng'abadde atambula n'omugamba nti assalaamu alaykum wa rahmatullah sadaqa ezo nempeera bw'oyogera 3 ofunamu empeera bw'oyogera 3 ofunamu 30 bw'oyogera mpaka byonna naye abamanyi bagamba nti wallahi la atyab min kalaami llahi azza wa jalla alquran teriyo bigambo bisinga kubeera birungi kusinga bigambo by'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga fakullu kalimatin fi alqur'ani fahiya sadaqa buli kigambo kyonna kyosoma mu qur'ani oba buli harufu eri mu hurufu ziri mu qur'ani okujoogerako obwogezi n'ogisoma sadaqa yagamba ka sallallahu hadisi entuufu yagamba nti nno omuntu buli bw'asoma alifu mu qur'ani afuna
empeera 10 n'agamba sitegeeza alif lam mim harufu la wabula alifu harufu wallamu harufu walmimu harufu subhanallah empeera nyingi webuuze bw'osoma alifatiha yokka olinamu empeera mmeka bwatyo nno okugamba omuntu sabahakumullahu bilkhairi oba n'omugamba nti munnange Allah yakusinza bulungi ekyo nno mulimu empeera munnange Allah abasibye bulungi mulimu empeera munnange ebigambo ebyo byonna birimu obulungi bungi nnyo ofunamu empeera so kullu kalimatin tayyib buli kigambo kyonna fahiya sadaqa munnange kirimu empeera ennyingi ennyo okuviira ddala eri owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ab'ebitiibwa tufunza hadithi yaffe biidhinihi rrahman kyava agenda maaso n'agamba nti wa bikulli khutuwatin tamshiha ila salati sadaqa n'agamba buli kigere kyonna kyotambula n'obeera ng'ova ewaka n'ogenda okutuuka eri esswala sadaqa waliwo ensonga abamanyi bagamba nti ekintu ekyo embeera eyo erimu ensonga bbiri awalan omuntu abeera nga bw'aba ajje ekigere kye kyasooka okutambula oba okuva lwafunye wuzu naye kati ngenda kutambula la yakhrujuhu ila salati tasobola kubeera nga afuluma illa as-salati lam yakhutwatan aga tasobola kubeera nga afuluma afwan ng'agenda eri esswala okujjako rafa Allahu lahu biha daraja owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amusitula amadaala ku buli kigere kyatambula wa hatta anhu biha khati'atuhu n'abeera nga owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amujjako amazambi ge tutegeere nti wa bikulli khutwatin takhutuha ila salati sadaqa mulimu ensonga bbiri awalan rafu daraja owekitiibwa Allah kusitula amadaala eyokubiri wa hattu lkhati'a owekitiibwa Allah kujjako ebiyitibwa amazambi abamanyi abamu bagamba nti waqad istuhibba ba'du alulama rahimahumullah an yukariba alinsanu khutuwatihi idha dhahaba ila almasjid omuntu okubeera nga ayongeza ku bigere bye tugeze obadde ogenda osaalira ku William n'omanya nti nno okolera ku kizimbe ekiri awo kumpi n'obeera nga weetoolola bwoti n'ojja n'ogendayo bagamba abamu nti sadaqa era ofunamu empeera ennyingi ennyo eziba ziwanvuye abalala ne bagamba la ekyo nno tekirimu ebyo omwana adamu byateekeddwa kubeera nga afunamu empeera abamu ba'du min alulama wallahu subhanahu wa ta'ala ya'lam yasinga okumanya naye buli bw'owanvuya ku bigere ebyo n'otambula ofunamu empeera ennyingi ennyo kitegeeza nti bw'oba ofunye wuzu n'omala okugifuna tambula ogende eri esswala ojja kufunamu empeera ennyingi ennyo ab'ebitiibwa agamba nti okubeera nga ogenda eri esswala sadaqa waliwo esswala abadde b'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala esswala eyo nga imam ayitibwa an-Nawawi rahimahullah yagamba nti omwana adamu okkeera ku makya n'abeera ng'agenda n'abeera ng'asaala eraka'a ebbiri owekitiibwa sallallahu alayhi wa sallama yazoogerako mu hadisi eno eraka'a ezo ze ziyitibwa raka'ataini fi awwal yawmihi aw awwal yawm omuntu singa aba azisadde aba adda zakata badanihi fayahfadhu baqiyatuhu agamba nti aba amaze okusaddaakira omubiri gwe bw'obeera nga osadde raka'a ezebbiri ekyo nno kyajja mu hadiisi anna raka'ataini fi dduha taqumu maqama dhalika omuntu okusaddaakira omubiri bw'osala raka'a bbiri eza dduha ekyo nno kiba kimaze okubeera nti nno kyeyimirira ensonga eyo hadiisi yaqulu Allahu ta'ala
agamba wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ibna adam owange gwe mwana adamu salli li sala yokulwange arba'u rak'ati fi awwal an-nahari akfika akhiruhu agamba nti sala era kabiri kulwange afa era kanya kulwange ng'olunaku lwakatandika ebisigadde bindekere njabbe kumalira. Mama Aisha radiyallahu ta'ala anha yagamba nti nno okuba mbaka sallallahu yamuyigiriza eraka ezo tiyazirekayo yazisalanga abamanyi ezo nno ziriko omusomo munene nnyo bwe tugamba okwogera ku salatu duha eswala eyo esaalibwa mu mbeera esinga okubeera ennungi. N'olwekyo tugamba nti nno Nabbi sallama yagamba nti omuntu okutambula n'abeera ng'agenda buli kigere kyotambula buli siteepu okugenda eri esswala okirinamu empeera okuva ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba nga tamaliriza hadithi n'agamba watumitu al adha ani ttariiqi sadaqa n'okubeera ng'omwana adamu ajja obukyafu ayi taziilu al adha kwe kubeera ng'omuntu ajja ekintu kyonna ekinyigiriza ekintu kyonna ekyenyinyaza ekintu kyonna ekisobola okutuusa obulabe eri abantu. Ab'ebitiibwa tuwangaalira mbasajja oba mu nsi ez'enjawulo n'osanga ng'ewammwe musobola okwekuuma obuyonjo n'otuuka eno abantu nga bo bwakolondola asuula mu kkubo bw'oyitawo tokirekaawo kijjeewo oli n'agenda awakyamirwa n'atuukayo n'abeera ng'ateeka ku mabbali ebimuvaamu n'atafunamu na nsonyi n'afuluma n'atambula. Subhanallah, gwe bw'ojja naawe tobikkalala nti eyo kabuyonjo kanjigale ŋŋende mu ndala, eyo gy'oba olongosiza ddala mw'oba oyingira. Ekese bulungi olw'ensonga nti abanajja bonna oluvannyuma bajja kusanga nga watukula baleme kubeera nga balumizibwa olw'ekikolwa kyo ye yasooseewo. Tugamba nti nno eyo yenna yagamba nti sadaqa wa biqiyas al-aks bw'oba nga tugeraageranyiza ekyennyume kyekyo tujja kusanga nga kyekyo n'okubeera nga wadu al-adha fi ttariiki jarimatun wa adhiya agamba nti n'okuteeka ekintu kyonna ekyenyaza ku kkubo naawe nno ofunamu omusango eri Allah subhanahu wa ta'ala. So bwe kityo ab'ebitiibwa tubeere nga tukola emirimu gyonna emirungi egitugambiddwa tetugyeesonyiwa kubanga ebyafaayo bingi nnyo ebisobola okututuusa ku mbeera efaanaganako ennungi y'okuyingizibwa ejjana y'ekitiibwa Allah. Mbakubirizanga nange esseeresseeyo biidhnihi rrahman tubeerenga tuyambagana tweyise mu mpisa ennungi tubeerenga tukola emirimu gino emitonotono ate tugiwangaalireko nnyo owekitiibwa Allah ajja kutuwa ejjana. Mbagamba nti kullu ma yuqarribu ila Allahi azza wa jalla min ibadati wa ihsani ila khalqihi fa innahu sadaqa. Buli kintu kyonna ekirungi kyosobola okuseemera nakyo eri Allah nekyosobola okubeera nga okiyisa nakyo obulungi abantu nkukakasa nti nno ofunamu empeera. Omubaka sallama byayogedde n'ebirala bingi byosobola okubeera nga onoonyereza n'ogattako biki ebikuyingiza ejjana. Ab'ebitiibwa Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi